Se ayo da tunakola mbubi. Era naye netuga nti akati nze wano wensula. Naye ngate wosula oli mu bulabe bwennyini. Ate enkuba neetonya n'omwana nga tomanyi gyali. Kama sasa. Gwe salo ngomposi. Wasalo usina kufuna naye. Duwa imama kwe duwa. Era jimpe. Ende chikazizi nzira bili mukaga ende okujawo kamukoka wali omukyalo omusira omupoliisi yanga nti Kasule bakuwuliriza nnyo era tukuwuliriza nnyo naye twogerereko abapoliisi abakyala bwe tuzaala tebatuwa nnaku 9 etteeka ligamba litya emyezi 3 ennaku 9 maternity leave so poliisi mukole byonna byemukola naye abakyala bammwe bwe bazaala muleke bakuza abaana kuba abaana abo omukyalo ono wa poliisi tayagala ate mwana we naye kubeera ku mulimu gwe gumu so ayina okunywa amabeere n'afuna amagezi alina kuyonka ayonke luserede ayonke akule ekimala alyoka amugyeku alyoka adde yakule ampuliza robobweto tuba n'ensonga zaffe ezitukwatako ng'abantu abakono wezituusa tulina honorable Abedi Bwanika mu Galatiya Imam Idi Kasozi waali honorable Robert Ssebunya Kasule waali nomala ajja kwetwegattako essaawa ng'etuuse katutandike wala wanatusanga ampuliriza era tujja kwawukana nnyo nabadde bitambula okuba byogeddeko wano kyekigambo ekyamataba ekyo nja kyogerako naye amataba si mataba si mataba kira batya Uganda si mataba kuba bwe tulaba ku nsi mukoka amazzi amangi si mataba kuba ensi ezimu amataba Abedi gwe Muganda simanyi batugera kikubaganyako ebirungi enzigiziganya ne mukulu Ssebunya ago si mataba kiki ekyo ekyaganya amazzi okutambula yebisasiro ekatujja katukihambuliza kimanyi kyamudaba kiŋŋaanye mukoka wabaddewo wiiki eno otawona n'enkuba etonye ennyingi ennyo era nga mpulize twafunye ffe ne Kampala ekibuga ekikulu kya Uganda twafunye okwanjaala kw'amazzi era abantu 7 ne bafa mu Kampala muno era nga baatugambye tuna ebyembeera z'obudde nti amazzi enkuba ekyatonye y'obusungu tetumanyi waliwo ebintu bibiri Abedi Bwanika wakitwa human mistakes natural disaster kati ku bibiri kino kitwala mu Kampala human mistakes oba natural disaster kati awo tukyokutandikira Abedi okutandikira ekyokubiri ampuliriza ekyensimbi y'omusolo ekiyitibwa umeme Uganda twafuna amasanyalaze January 15 1948 gy'emyaka 77 abazungu batuwa amasanyalaze mu 1999 byakyuka umeme evaawo nawaleeta kampuni gye bayita Uganda Electricity Generation Company UEGCL Uganda Electricity Transmission Company Limited etufuna ekitongole kyekibayita Uganda Electricity Distribution Company byemenyamenyamu nyeze twali tumanyi omumeme twakulya fe ab'e Kampala nga abazungu 1948 gy'emyaka 77 amasanyalaze n'atajja myaka 2 agayise waliwo kampuni yali Eskom eva South Africa nenda nesikiro ginairo kuva South Africa etibwa umeme myaka 2 agayise era enkya ku balaza endagaano nayo bweggwa ekitwali tukyogera nnyo naye ng'ekiri mu byo umeme esuubira okuba ku balaza eno ng'esikizibwa Uganda Electricity Distribution Company UEDCL naye ekiriwo nnyo kyekisene mmeka ziri mukusasulwa umeme gavumenti ng'eyita mu mubalizo w'ebitabo yagambye nti umeme esaana kuweebwa bilioni 4.3 umeme yeega nti mwali wali mutuwa 853 era okulwanagana okwo ebyagenzeemu kyebayita ligo byagenze mu mateeka omwo gabaga nti nga byagenze kukakkana bigwedde mu kkooti y'Ebungereza gavumenti ega nti tulina okuddiza sente Stanbic Bank looni yaayo era nga ne South Africa erina omukisa ku Uganda kampuni zonna ne banka zonna South Africa gitwewola sente zaayo umeme okugenda kwayo omuntu wa bulijjo kuleesa ebintu bingi alikwogera ebigambo bingi sanze gatansa okuvaako ena gy'oli eyo kyenjogera si kipya
era olwa bagamba nti UDCL niyinza okubanga egenda kudda mu kifo kiri naye ekibuzo ekyebuzibwa okugenda kwa umeme kitegeeza ki abe Imam Kasozi Ssebunya umeme yani era ndio kutambula tulabe kiki Uganda sende kuwa ani yakola endagaano abedi bwana kandi kumeveda osose mukubimbi kaza byombi osose za umeme kanso kenjogereko ku mazzi soka mazzi wago tutasaba ntuwa si mazibu twatunulidde kyandaku nnyo nti abantu baffe musanvu bafudde amazzi ago nga mukulu Kasulo no bwayogedde si mataba enkuba yatonye nyingi naye si mataba amataba kiba kintu kirala naye amataba kiba singa emigga gitendewalirwa amazzi agatambulira mu migga egasuka ago ge bayita amataba naye gano amazzi ga mukoka yasobodde kutambula bulungi nga bwateekwa kutambula ebyaganye mukoka okutambula obulungi biringa nga bibiri oba bisatu ekisooka bwe bukyafu obugenda mu myala mu mikutu ebigoma kasita biyingiramu obucupa obukyafu obuveera amazzi gaba teganyasobola kutambula esayansi nate ebyaddi birabika n'amaaso era newonyesa nti abantu badde bagayita mataba kakati tuyina ekibuga ekikyafu nga Kampala ebyo byebizibu ebiva mu kibuga ekikyafu obukyafu bwaffe bwayite tulina ebigambo bibiri kugambye human mistakes and natural disaster eno oba oyinza nagi mistake oba okinafuyiza oba ogamba obawaddeyo ne max naye eriawo negligence bulagajja bulagajjavu bano bakisubi oba luddawa Busoga College folwe wafenye ekimwanyi twalinga nga tugezaako ekirungi bwe twabasanganga mu university nga tubafuula babigere naye ekibuga obukyafu bwakyo bino byebizibu byetusuubira kakano mu kibuga twetaaga KCCA twafuna abakulembeze abapya manye nga ne road mayor akuwulira muwuliriza nnyo tewali kibuga kifaanana bwe kiti kasenkuba kati ejja neyoola ebisasiro ebisuula mu myala ebisuula mu mikutu ebisuula mu gundi mu bigoma amazzi gaba tegasobola kutambula kakati kiba kitegeeza nti tulina okukola ebintu bibiri okugogola emyala ekirala okuteerawo abantu n'okubasomesa yawula emirimu ani agogola emyala agogola emyala ye KCCA ate fe ababulijjo balina otusomesa n'otuteerawo wetuteeka ebisaaniiko otusomesa entaddeko ekigambo okusomesa kubanga abantu bava mu bitundu byanjawulo omuntu agenda n'ava eyumbe nga talabangako nti bw'oli omuyembe olina wooteeka akasuka bikasusi mukulu najja naye anabeera mu kibuga Kampala kakati oyo aba akyetaaga okukolamu omulimu gw'amaanyi KCCA eveeyo n'enkola esomesa abantu ku buyonjo bw'ekibuga ate bateerewo wawooteeka ebisasiro waliwo awo ebegakaawo mu mulembe gwa Musisi baali bataddewo obufu nga bungi nnyo ku kkubo nga buliko n'adivaati n'ennaku zino bwavaawo simanyi oba babukaddiya oba balabanga tebulina mugaso kati enkola egenda otuyamba mu bibuga ebirala bo balina ebikebe mwe bateeka ebisasiro nga 5 bakusomesa nti kino bateekamu pulasitiki kino bateekamu macupa gano kino bateekamu byuma kino bateekamu bino ebivunda bateekawo nnaku ez'obuntu obwo ngenda baata basukulapu babutwala
ekyo kiddamu kiki kyennyini kye bakugambye era yenegirige yegwe naawe emmedi ogenda n'ogula enkoko oba n'ogula ebyenvu ng'oli mmotoka yotambula ng'omala okujja n'oyisa mu ddirisa n'okasuka ebyo byonna ze mbalaba nnyo nga nvuga emmotoka n'ayisa akacupa muli ku lw'emasaka bweti bugenda buwandagala naye kiri kyogambye nakyo kino ekyababba obugundi buno Kampala enajjudde cameras kiba kitya nti basobola okubba ne babbakamu ne babba akalala poliisi tekola na KCC n'abula ndoze era njogedde kino kinene kuba olaba omuntu gwe basse wali kamera oli mutuufu onoonya n'abula nesibo kyebayita obukyafu bugenda tuleetera obuzibu kino kyekimu kubyo kakati ekigenda okuddirira yekolera kasenkuba netonyayo ejja obulwadde bujja kujja kubanga bukwatagana n'ebyo nga mubabye kasa amazzi ganjala mu kitundu muba mulisa obukyafu ate waliyo ebifo gye basumulula toilets nsagala byogerako mu kibuga ky'e Kampala nga bolulaba enkuba ng'etonye ebaga nti mukama atutaasizza ebiri mu toilet ne bigenda kati nga batugera ku Kampala ajjudde ensozi amazzi gava ku Serengeta gali badde galagawa amazzi ensozi ezitwetoolodde actually ekibuga Kampala kye kimu ku bibuga ebisinga okubeera ebinyirira olw'obusozi obwo naye ekirala kye twakola enamba 2 kyembadde njagala okusembayo ku kyamazzi kwe okuzimba eno wansi si kizibu kuli abantu bakitikolako nnyo reason nti manya twazimba mu ntobazi kirala n'okuzimbako mu bivale naye ebibuga ebirala bo kye bakola emyala gino bagisima ne bagigaziya bo nga kigenderere ne bagisima ne bagigaziya mukulu Medi nagenda bakulembeze bakibuga aba city council ndowooza Medi nebutagenda bala n'abatereka Kampala yasooka baali bakikola kyoyita nakivubo gundi kyano kiki abantu abalimu mu kiseera ekyo nga kijjamu nga era sibalagajjavu kusulamu kasasiro kakati nakivujja gendawo omulabi abedde sibe bali mugolo Medi naliko mu kibuga bakiyita Singapore ne bamsasuza $5 nga baŋŋamba mbu bagenda kunanguza omugga baguyita Singapore bwe yagutuukako nga gwekananga nakivubo kyano nempulira obusungu bw'amaanyi nga nasasudde sente zange nebungereza gyeguli River Thames okulaba engeri ogula ne baggalawo naye kakati nze kiri ekyanyiriza ddala nti ogwaffe gwenkananga nakivubo era kuliko obwato buli awo butono bwe butyo bwakano bagatuulamu kakati omugga gwa nakivubo kyano twetaaga gugaziya waliwo projekiti awo emabegako eya World Bank yakolako naye ngaziya gye bagaziya yali nfunda nnyo kubanga obala mazzi bayinginiya baali badde baabala amazzi g'ekibuga volume kati olaba enkuba eno eyabaddewo bayinginiya ba City Council baali badde baatulaze obungi bw'amazzi bubayambe okugaziya emyala n'okyokukola naye kakati ffe ebyo bibeerawo ne tugaa nti bafudde naye nga ekyokukola tekitegedde mukulu Medi tukkirize katono bongereko bwongezi katono kuba akyogedde naye bakulambuza Singapore nze banambuzaako mu America omugga mu Florida naye nga baga nti ngenda kulaba alligator kakati alligator galinga amakonkumi obukonkumi obutuututu bwe buti naye nga emayuge nawulidde nga zaalidde n'abantu infact abawuwa mwegendereze mugende emayuge mugjeyo gonyeezo eziri abantu kakati ne mu Kampala wano bwe nayise mu Semogere zone wansi mu Mulimira zone ng'enkuba imaze okutonnya munyirira okufa obufi naye ng'ate wiiki eri nga nkola dduyiro nayitayo ng'ebisaaniko bingi nnyo
abantu batadde ebisaaniiko byonna ne toilet ne biyingira mu mulimirazo embeera tukiyetangira tutya kakati tutasabulamu abantu bawa amagezi ku radio y'abeera abantu baffe sitekansonga epulaninga buli muntu ali ku mugga bwe tumanyi emiga ya Kampala tugimanyi infact mu primary twagisomanga mita abalekeyo mita 3 oba ovaawo vaawo wetangira okufa kuba okufa kino kikwata kuba obukulembeze bw'ekibuga abakulembeze b'ekibuga n'afa abantu batandika okumaakinga waawo omuntu we yandikomye okuzimba okitegedde olwaliro bwe nva wano ngenda ku 6 street ne ku 7 street ngendayo kuba tulambula office ya prime minister tulambula enguudo state council zekola naye eriyo abasajja fact mabayita abasajja bakiwagibe baki baddira emikutu egisaza amagye eziva ku 8 street gijje ku 7 street ne bagizimbako agazimbe kati abakola enguudo bagamba tetulina amazzi gye tugatwala tulina gayisa wano webagayisa edda pulaani we bagamba kasisi yetu sasule tuveewo nga mwakimanya industrialist sitekansa ekimanyi ne bakkiriza abasajja ne bazimba ku myala era gindaga kubuuza sitekansa otuuseewo okugjawo abantu bano bagamba prime minister nti bagenda kujjawo babajjewo kati ekitegeeza nti bannayuganda abasomye n'abatasomye ffena tufaanagana abantu bafudde ffena netwogera ekyo netussa ku mikutu naye ng'ekintu ekyabasizza ffe nnyini bakiwagi abasuula kazambi muki mu nguudo n'abazimba ku mikutu Imaamu olina kyongera ku kyamazzi tutasubulamu bw'abantu bekyajja nze njagala ffenna twenenye olw'okusuula obuvunaanyizibwa bwaffe kuba twakakasa oba ebibyano nga oli wagambye honare wagambye nti kyano oba webaali badde bayisa amazzi emikutu entegeka yagyo era eringa bwolaba twakeera ku makiro ga nti omanyi enguudo ziri gundi tukole bypass ne bypass enyinyini netukolaki nga tuddamu buzi eyo efuusa empisa ya wano olwaki nga tulinga abagamba teri balondoola kati ono ageza nagamba nti kesisi okusasula simanyi kesisi yegenda kujja sente zisasula bantu abo kuba kesisi kati nayo esente eri managed ne central government ono gyagenda okukiikirira ngaagendayo kali obuzibu buli ku ani alina obuvunanyizibwa ani ateeka okukola ki ekyokubiri abantu okulaba ensobi nti bagamba nti tokkirizanga nsobi kubanga gwe kuba omukisa mu kiseera kino ejja kutuuka wogenda okutuukirako okufuna obuzibu ekyo kibeewo nze nalabako amazzi lwe gayitiriza ku Lake Victoria eyo ne gasaasaanira abaliraanwa nali mu muzikiti ne mbaga nti nze omuntu yenna yagenze n'ozimba n'olumba ekitoogo eri n'ozimbayo sirina sympathy naawe ng'amazzi gazze kubanga ekyo okimanyi akutala abantu abamu bateekamu ne ssente nnyingi ne bayiwamu nga baga nti ettaka limala ne beerabira enjogera y'abaganda gye bagamba nti amazzi gakulukutira gye galikola ki gwe bw'onaagenda mu kkubo lyago oba oyagala oba toyagala olwaleero oyinza okuwona enkya togenda gawona kubanga go eyo kya butonde bwago nakyo bwekitiibwa ekitambula nti amazzi tegalinnya lusozi gateekwa okufunawo awali ekikokko ne gatambulira omu kati ono kasasiro gwetwogerako ffe kizibu kesisi ebimu yebireeta yalibadde kesisi yagaanadde omuntu okuleetawo n'ensawo y'amanda ng'agisibyeko ebisubi lumonde nga bamupakidde ne bamutuusa eno bamusibyeko amalagala agatalina vali ebikoola by'emiti kati ekyo kimu ekyokubiri obuveera bucupa andi obwo obuveera tubusobola singa ffe ababukozesa tutegeera abeeri kyagambye nti tuyina ebiki
ebitundu ebyenjawulo buli kimu tukiteeka lwaki kubanga obuveera babulisaikolinga bw'oba wabutadde bwokka oli agenda okukola ekyasanga buyonjo bw'ogattamu ebicupa biba tebikyakola ekyokubiri tubadde ku dry season mu kyeya ekitono kati emiti nagyo givaako amakoola ate nago mangi kuba gyetegekera enkuba gisobole okukola ki gibeere enkuba wenagenda okutonya gigenda okuleeta ebikoola ebipya ebigenda okukola emmere empya gitinte nagyo kati ebyo byonna babikoze eki kwekyo kyebogerako nze nakirabyeko physically nze nyina emiti mingi awaka wange engendo eri enkuba bwe yatonye mukutu oguliwo ogutwala amazzi era bwe batyo bwe babisise kuba gayanje ne gabitwala ne gabulokinga ki obukyalo bwe gateekwa okuyita ne bijja kati nze wendi immediate ngenda n'embijjawo oba neŋŋawo mu muntu nti bijjeewo naye kakati wano ebyo byonna bwe bibaawo teri agamba owulidde so twetaaga okuddayo ffeffe nnyini tulongoose empisa zaffe engeri gyetukozesaamu ebintu bino nga oli wagambye nti abantu bangi tuva wala kati nze gyeri gye banzaayira bino byonna byaba ebikoola birazeewa tetubifaako bakuzaalira tewulina nemasuulira kyekimu kampala sibwekyo gwekiri ekyo human mistakes oba natural disaster eno si natural disaster yalibadde ngaenkuba yabadde y'amaanyi yakibuyaga ebizimbe nebigwa emiti gyonna miti emeka egyamenyese enkuba yabadde nnomu eno lwakuba yabadde ngaennyingi nesanga nga twayonoona amakubo g'amazzi teri nyumba yagudde enkuba teri muti gwagudde tusobola okutwala lolesino track niyo omuntu temutwala omuntu azituwa bwenkana ki sayansi kyoyo emipiira girimu omukka anti omuntu enkuba esuula ekizimbe niyo omuntu temutwala sayansi kyoyo anti omuntu alina amagezi agalowooza nti wano neekole nti naye bino tebirina omukulu avudde buvuma era abadde akutunuulira ebyo byoyogadde ekusuula ekutambuza omuntu etwala ebizimbe n'emiti nekyetwala muntu sayansi kyoyo nalabye ngaetwala polisi yekalangala naye nga temututte balina tekinologi sayansi amutema atema ensoke naye bwotagitema ekututte sayansi oyo abasomesa mukoze atwala ekizimbe ebisimbye naye wemala okutandika kulukalu tolina wegikalo omukisa guno okulamusa kubawuliza ba rediyo yaffe eŋŋanzi ey'obujjajja naye mugero enjawulo abagiwuliza nga babasinzire buvuma ndi physical planner professionally wasoma yes mulimu gwaffe ebimu kusoma kuteekerateekera bibuga nakino n'ebyalo kakati subject oba ensonga eri mu ddiiro tutasa abantu bafe batanafa yes bateekateeka naye be bateekerateekera bubeyisa batya ensonga ziri bbiri yes abateekateeka ensonga ndala naye betuteekerateekera tweyisa tutya era olumu n'abateesiteesi bennyini bo bakola batya kakati waliwo abaatusookawo abaateekateeka mu biseera ebyo abaateekateekanga ne bwe baateekerateekeranga ebintu ebyo byonna baali babyagala nga baagala enteekateeka ennungi olwaleero abateesiteesi ne be bateekerateekera bonna embeera ennungi
ati bajja twagikyawa ne bakulembeza sente. Naye Imam atugambye nti abaatandika ekibuga bakitegera mangu kyekugambye obulamu bwabwe era mu biseera ebyo abantu b'ibiseera ebyo baalina obwongo ng'ekibuga omanya ogamba nti tukoze oluguudo lwa mitaazi 6 nga ne population ekyali miliyoni 15. Akati ate osanga abaleero nga bayisizza building plan okuzimba mu kitundu ky'oluguudo nga ne bakuyisaamu n'ekyapa oluguudo olubadde lwa mitaazi 5 ne lufuuka olwa mitaazi 2 ng'ab'ekiseera kiri baagamba nti lubeere lwa 3 nga n'emmotoka ntono kale ate ow'omulembe guno ng'emmotoka nnyingi nnyo ate yenaga nti ate oluguudo alufunza lufunzi. Ebiseera biri abantu babeeranga ne plots n'abeera plot ya eka namba nyumba kagali erina asimba emiti eno muddo n'eki ennyo oyo we yafa abaana be abali mu Kampala muno eka eyaliko amaka gaggadde baasalako 3/4 ne bazisalamu plots ne baziguza abantu abaki nga bo ne compound yeyinyirira olwo bagirabamu mukisa kwa sente. Olwaleero awaali omuntu omu buno obuto tenchawe nabeera n'omukolo tenti n'agiteekawa kati yonna abeera pavers amazzi gonna ne gakola ki ne gakulukuta bukulukusi. So kakati waliwo ebintu ebimu nti tulina abantu b'ennaku zino ebintu bingi bye tutakyegomba tubyagala naye okwegomba kwaffe kuki ku kutono kuba abantu bawuli beegomba nga laba compound y'omusajja bwekola ki bwenyirira. Owaleero eyo compound yenyirira agamba wano nenyongerawo apartment wano nenyongerawo apartment wano. So nazimbye ennyini compound neyeetoolooza naye nyini nanyini landlord naye neyeetoolooza abapangisa ne bamwetooza ne bamuzingirira nga takyalengera naki. So kakati embeera iri kakati wano kirwakuba tewali plan. Nze nali physical planner Mukono municipality waliwo ebitundu bye nazigaana okuzimbamu. Ekikusooka emirimu abantu abazimba ku nguudo ne mu myala bazimba lwa 6 na lwa Sunday. Ennyumba ogenda okutuuka ku week ku Monday ng'eri call plate. Etteeka ligamba nti ennyumba eyo ng'emaze tuuka call plate olina gimenya na court order. Eyagenze eyazimye paka call plate yazimbira ennyumba ekyusa call plate munaku 2 alina obusobozi okukolagana n'omulamuzi okulemesa court order okuyitamu. Kitegeeza nti emikisa mingi tibwemala okutuuka awo ate ekisigaddeyo kyekyangu ekyo gisereka. So kooti ekulagira okumenya ennyumba kazituka call plate omuntu ayagala ogimenya local government erina kugenda mu kooti because mubeeramu element eri ennyumba eno yatuuka wano ng'olabawa tosobola kunyonyola nti bagizimbidde ennaku 2 because tosobola kijustifyinga. Kakati n'obeera nti abantu baffe waliwo bakigambye nti betuteekerateekera n'abatesitesi waliwo mu Mukono eyo wenagamba nti wano luguudo ng'era ku maapu kweru nogamba nti ng'anya okuyisa building plan. After some time nga tuvudde n'obukulembeze obwo n'olaba ekizimbe nga kikola ki kisituka awo wakola ki ekikuluma naye nga waliwo alina obuyinza obwo ate omuki waliwo ekizimbe yaganda nogamba kuno tetugenda kukkiriza kwongerako flow netugaana ng'akyagala ayagala munene. After some time mwene okuwulira nti kyewuliririgudde nimeti ng'ate bamukkiriza okukola ki okwongerako. So naye Bannayuganda ffe tulina okwebuuza nti eneeyisa yaffe ng'oggyeko ne kwebyo eneeyisa yaffe olwaleero bw'obanga omuntu abeera mu taxi n'anywa soda n'ayisa omukono mu bano ng'alina wakati mu mutto n'ayisa omukono n'eyupake nga bano bonna baayisaamu omukono tewali agukuba kukka wansi n'akasuka onajjayo waati n'omuntu oli ayiseewo n'akasuka ki akacupa
So jakakasukira akasukirani ndabya abantu fenna tuvunanyizibwa kyenkanya. Yes, ndabya abantu perception n'endowooza y'abantu ndabya abantu ng'oli agula engege gyagenda okulya ewaka ne famire ye n'agisiba mu maaso g'emmotoka nga enkuba yatonye n'avuga okuva mu Lwera. awo ne wali okolansi ng'ekikubo kyayitamu kya ttaka engege zagenda okulya ewaka ziri mu maaso number plate zona zijjudde ebisooto n'enfuufu ne mu biseera bino ebyenkuba bino era azisibayo ng'oyo kyalina mu mutwe gwe nti bino ebyennyanja biwunya motoka bijja kuwunya mu motoka n'atuuka byonna byagenda okulyanja kakati ye community gye tukolaki olinga tasobola agamba nti bino ebyennyanja mufuna wano akabox nenteeka mu motoka yange oba mu bootu naye nga ye perception ya so kakati ye community gye tukolaki so tulina okuganya nti omutesitesi omukulu chief architect ye Katonda yateekawo ensozi ng'ewalina kugendayo mazzi galina kuvaayo ofi negaserengeta kati era ensozi zonna twazizimbako ekiziyiza kyonna nezino ensoke zino zolaba zino ne waffe zibeera everyday ne wiiki ewedde wakoze eki kuba sirwakuba nti gavumenti eno yazireeseewo n'okuva edda zakola zaalo naye watuukanga mu kibira n'olaba ensooka we yayise ng'emiti egiri awo gyagudde n'ogamba eno yabadde n'amaanyi kakati olwaliro weeva ku mazzi esangawo nyumba ne obstacle yandibadde y'amaanyi muti kyova olaba nti gwe omuntu ensooka tekusuula kuba toli obstacle oli right nnyo toli obstacle tolwana kakati tekunotisinga nakunotisinga nti okolaki ng'oli ensooka esuula ekizimbe nekana okusuula nsereko bwe tekulaba nakulaba because tolina gundi tolina akantu golooza empewo bwejja efumula ebisubi because biteekawo resistance biteekawo okuziyiza kayondagangubeeramu gano kakoleki kankulageko ate olemesa omuyungalayo gwekuyitako ki kakati so nga maliriza nti floods zino ziri Bugaya obulagajafu ate ezimu ziri floods ezimu ze tulina ziri political floods ezimu ziri political because abantu ebyobufuzi bibakwata ku mitwe tolwaliro bw'ogamba okujja abantu mu mwala omwala we guyita ishe ejja kubeera balagewa anatulaba naye nga floods ezo bwe zinajja zigenda kukosa abantu n'abasinga abali muki ate n'abo bennyini olwaleero ojja wala nga bakutenga nagenda olumu nagenda physical plan twagera gundi nga twagala developinga kasokoso netugendayo omuntu agamba ffe twamanyiira mu kusula mu buyumba bwaffe no wansi nga bondi yali nti muwandika abantu banoona bondi zire zinaabeera afuneko ki bafune units olinga kakatize ndaava ntya ku fulo eyokusatu abaana bange bamanyira okuzanya nze ngende wansi ng'oli omwana okuzanya kimulemesa akusalawo so kakati ezimu ziri political kuba ziriwo ekiremesa ziri political okwata kukundi yaziba mu mwala nti ate oyo yampagira okwata kukundi so kati ebimu tulina kukwekanya abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 100 ku 100 abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi
2 mu kilo 10 atoba ne bwoba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka Kabaka birthday run ekomyewo nga mpitirivu ey'omulundi guno yanjawulo nene y'amaanyi Kabaka birthday run eribonga mukaga ya Aprili 2025 tusimbula ssaawa emu ey'okumakya mu Lubiri e Mengo onoowulira tujja okuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 ku luno tudduka olw'omulimu gw'okutaasa omwana omuwala obutakwatibwa bulwadde bwa siriimu ng'abasajja ffe basaale gula kiitiyo egula emitwalo 2 zokka eggirako akafulaano akasawo n'akacupa ate giguleka ati tolinda genda ogula kiitiyo ku Majestic Brands Limited onukulanga Mengo ku maduuka ga Airtel mu paaka empya Benichwanuka ne Kutobani Center I&M Bank Kingdom Mall ne William Street Office Daily Monitor ewampeewo Office New Vision ne Bukedde olupapula Fabulous Freeman Hypermarket ku New Park Mall Kabaka birthday run 2025 wuli abataddemu amajja Airtel Uganda Unite I&M Bank UNICEF BBS Telefina Chabasa Farmer Uganda AIDS Commission Ministry of Health Nirvana Water Daily Monitor Bukedde olupapula ne New Vision Obwakabaka bwa Buganda Vac Advertising ne Majestic Brands 88 katonyize 8 CBS FM kwebaza okuba nti oli ku mukutu 88 katonyize 8 programu eno abantu eyaffe eyitibwa palamenti yaffe sosiputasi kwatibwako ensonga ababeera mu kibuga nabateekerateekera badde mbuuza nti yabadde human mistakes zakolebwa oba natural disaster naye abakubanyuddde nga twafiiddwa abantu abasukka 7 ng'enkuba yabatutte n'ebintu ebirala bingi byagendeddeko ebintu by'abantu byafudde emmotoka nebirala birina amayumba abantu basuze bulungi olw'embeera naye nga bannannyini kulwateebereza batugambye kino mu Luganda bakiyita kikyali kituuza era enkuba ekyajja kale mweteeketeeka eyo musibi mulimu Honorable Abedi Wanika Honorable Robert Ssebunya Imam Idi Kasozi ne Robert Ndugwa Migadde ne mwali olaba basetaffaali ku mbeera Abedi Mugalatiya ensonga y'amasannyalaze umeme so amasannyalaze umeme egenda ku bbalaza gakutte wansi ne waggulu buli omu kyayogerako tubadde tulina ekitongole kino ekya umeme mujjukire nti emabega eri twabeeranga ne UEB nga yetambuza amasannyalaze naye bano ba MP ababiri abali wano emabega eyo bakwatagana ne gavumenti ey'owakati ne bakkiriza ekitongole kino kyebayita umeme okutambuza amasannyalaze mu luzungu bakiyita distribution and supply okugatuusa ku bantu bwe baagatambuza gwali mwaka gwa 2005 nga babawadde ekkatala nti bakendeeze loosi z'amasannyalaze okufiirwa kw'amasannyalaze kuba mu kiseera ekyo byali ebitundu 35 ng'amasannyalaze ago bwe gagenda ku waya galina engeri gye gabula waya ezikaddiye n'olwabagabba kati byali bya mirundi ebiri waya enkadde n'abagabba kati mu kiseera eyo nga bw'oteekako 10 gagenda okutuuka emasaka gali 35 nga gabuze kati umeme neweerwa ekkatala okubikendeeza n'okukakasa ekirala kyeweebwa ekkatala yasanga tulina abantu abali ku masannyalaze emitwalo 13 kuba egitijuka nga bali ku masannyalaze mu 2005 kati olwaleero bagenza okukivaako nga tulina miliyoni 2.3 abali ku masannyalaze era bakyali wansi nnyo enamba ekyali wansi nnyo kuba abantu abasinga obulungi ebitundu nga 75 ebyabannayuganda 75 tebandagenda ku masannyalaze gana aga grid aga national grid kakati mu kiwandiiko ekyo kyebawandiika mu gye bayita endagaano gye bakola mulimu ebirumira bingi ebirabika nti byakolebwa abantu abakyawa Uganda nga bo bagenderedde okugaggawala ekimu ku bye bakola nti buli sente umeme ezo zeefuna zeetwala ebitundu 2 nga byayo ebitundu 2 bigenda mu umeme direct byayo ku sente eyo zebeekoze ekirala bateekamu akawaayiro nti bweneeba contract yayo eweddeko ejja kusasulwa kati kamulaba tuligitanako naye ate ne bongeramu akalala nti
ejja kukola embalirira yaayo nga wabulayo ennaku 9. kati kiddamu ekibuuzo kiri abantu kyebadde babuuza nti lwaki bino tetwabikola mangu. Kati bano ababbi bamanya nti bwe tubikola amangu bwe batuwa gaapu ebibala amangu tujja kutegeera nga baagala mu kumaliriza gye tuba tubeera mu kafuumutuko kubanga bwe kabeerawo akafuumutuko tenakuza mwezi 3 obumeme gwako ate bwe gwako mugenda kusasula sente nyingi kakati nga tekituwa kiseera kati lwe mubadde mulaba mu paalamenti emisinde ne baleeta ekintu ne mutakikubaganyako na birowoozo temulina budde kutuukiriza buli obubbi bwabali omupango gwe baapanga mu kiseera ekyo sijjukira ni yali Attorney General abakulu bano bajja tujjukiza kuba Attorney General ne Solicitor General be balina obuvunaanyizibwa okutunula mu ndagaano zino okulaba nti tuyinza okuba nga gwenjogerako yali atembye nga yafa n'okufa kati kakati njogera kuba ku bantu betulakyasobola kuvunaana naye mu ndagaano za gavumenti mulimu abantu babiri abakulu omu bamuyita Solicitor General omulala bamuyita Attorney General bebateeka okutunula mu ndagaano zino ne balaba nti Uganda tebbibwa neneewuunya endagaano zino engeri gye zaayita ku desiki zaabwe n'ekirala n'abano bannyini kabineti endagaano eno bagitwala mu kabineti n'egitunulamu ekibuuzo era nakyo kyembuuza twalina bamemba ba kabineti bafaanana batya abaali tebasobola kulaba nti Uganda bali mu kugibba bw'oyagala okumanya ekyo weebuuze omeme yaani lati kakati ebibuuzo ekyo nakikubuuzizza omeme yaani gwe baleese kabineti abe South Africa si baswayiri kabineti oliwo okulwa bannayuganda abantu bakoze endagaano nfunga bwe mugiraba ne Attorney General kati aliko naye yakkiriza nti eno endagaano nfu nnyo yayimiridde ku floor parliament nga mutunulire naga nti banne kyetulwanagana nakyo omukiri owakiwanuka naye yakkiriza nti tulwanagana lwakuba endagaano yali ki naye kati ebibuuzo binebuuza Attorney General oli kuba oyo omu ate yali fasika none yali amudiridde oyo bonna baali babongo kiki ekyabayitako kabineti yonna kwolwani yagikyeyalinga ali yakyeyalinga kabineti nti atuuka obutalaba nsonga zino balaba yebase ne bakikuba ku mmeeza bakiyisanga ebifo ebimu gamba kyayita kitya kakati endagaano eno gye mulaba etutawaana ewa twasayininga endagaano nga ffe tetuwaayo twaniwadde naka ewa bali abafuluma kakati bo bwe bamaze okubala ne baleeta ekibalo nga kiga nti batubanja $2,000,000 234 wetwogera kibabo bamaze basasula jjo $1,433 naye kati ulira Minister Finance ekikakasizza ulira gye batandikira batandikira 234 kakati ezo 234 nga ffe tulina okudduka Auditor General atutaase atule mu bitabo byabwe kati Auditor General yagenze okuvaayo yenga nti ziri 118 zezo kakati zogamba kuba gundi tasobola kusasula finance okujja ku Auditor General nga amaze okubalirira parliament ng'ekiyisiza kati eno gye mwalabye nga tutudde ku Lwokuna twade tutudde kuyisa ekyo kukakasa nti basasula ebituufu naye era kakati mwabali mu parliament kubanga mwakkiriza okwewola ssente okusasula omumeme nga gisasula ki anti kati wulira akanyomero era bali mu kanyomero ako March nga 2 parliament nagiraba yesa proposal ya government okwewola $1,900 zebiyoni 7 okumu Stanbic Bank eri South Africa era kati ekyo mwawola zaaki basasula ki twababuuza ekibuuzo muri mu parliament twabuuza ekibuuzo abakulu abazireeta ne tubaga ekisooka lwaki tetulinda Auditor General n'asooka n'abala ne batuga nti obudde bwe tunaddamu ebyo ate bagenda tuteekako 10%. Owulira era kiri eri mu ndagaano naye era ne mu bano nze nayo natandise okulanga nawo waliwo ebituufu mu bano bennyini abaliwo kaakati kubanga kakati ne tubaga nti
tulinde bamale okuleeta ze banaleeta ze tuba twewola naye twateekako dda omukono mu palamenti neeyisa lwakuba twateeka mwaka waayiro simanyi mukulu bana babiri bajja tuyambako twateeka mwaka waayiro nti balina kusasula ziri auditor general zakoze eki zakkiriziganyizaako kakati tujja kuddayo tubabuuze tubabuuze ndoza kati ziri 7.2 balance wa 7.2 million dollars 7.2 bazigenda bakola ino zireeta mu parliament ate tuziyise kezigenda okukola oba okuga nti tuzizaayo kakati awo wetuli nenge ebizibu byava mu ekyo ekirala sebo kyembanjogerako ekyaffe ekyabatuuze umeme abantu era bagisasula sente nyingi eza connection neta connecting amasanyalaze netawa abantu baffe masanyalaze muliro netabateekako baba bagamba waliwo project era bamukulu migadde bano nga bali mu parliament bagita scaling up bagiisa nga ogendayo no connecting nga toyina muti abantu ne basasula sente zaabwe ne bawayalinga naye na buli kati tebafunanga amasanyalaze olaba Bonda Nkabirwa ye minisita wa energy yatugambye nti mu kiwandiiko kino ekipya ekya bail out abantu bano abawa sente zaabwe umeme nti ezo liabilities oba obuvunaanyizibwa bugenze kakati ku kitongole ekipya ekya UEDCL ekigendo nti kakati akakonge kaako kewasasulira beera nako bano banaabo bamaze okubukaala mu ntebe tujja bategeeza mugende mu kitongole ekyo ekipya basi babatereka amasanyalaze kakati awo wetuli Imankosozi South Africa bayina ennimi wagendayo sebo ekyani nanyini umeme abali mu parliament ababiri bo basobola okitawebali South Africa nagendayo bakozesa olwafrikana bayinayo oluzungu olukosa oluzulu wala oluvenda ole bayita swana songa swaiti bayita naba mwola mukwano gwaye yaliye mu ndebere simanyi yananza mfa ndebere simanyi ndebere nga lulera lulebere umeme kya Luswayiri Imam Kasozi umeme kya Luswayiri ate nga umeme yafa South Africa tebulikuwa ennimi ezo temuli mu Luswayiri ani atuma umeme kya Luswayiri kampuni y'amasanyalaze yani oyo umeme Luswayiri tewalokera South Africa sebo nga sinatuuka ku ekyo omukulu bamuyita engineer Muwonge sebo uno meji uno baka bubu omukulu bamuyita engineer Muwonge abeera najja nankumbya akugambye nti nze engineer Muwonge najja nankumbya message eno gimpere medi nsereko Uganda yafuna amasanyalaze okuva ku ewa Queen mu 1908 nga galeetebwa omuzungu Access Bell oluvannyuma eyafuuka governor eyasooka mu Uganda abazungu bwe baali bagenda mu 1954 ne bagamba gavumenti ya Uganda erunda akakiiko akanaakuuma amasanyalaze gavumenti kwe kuleeta UEB era UEB ekyaliwo ye master w'amasanyalaze era amasanyalaze kirabo Queen kyeyawa Uganda for free nga kikuumibwa gavumenti ya Uganda ebeerako eyo information gyayagadde okuwa message yo njituusiza sebo kakati kiri kyobuuzizza abantu bayinza okujja kanzi katono sebo jebutogera Luswayiri SFM kinana munana katenyeze munana nga bwegaziga baawo mbwetuga kuwa police n'ebitongole ebikuuma ddembe bikuba bannamawulire tuli mu kaseera ak'ebyokulonda bannamawulire balina eddembe okukola emirimu gyabwe kubanga gibaweebwa ssemateeka gano ge mawulire. My political party was raided, headquarters, different security outfits, broke our doors, took away laptops, money and several other things. I don't know why government cannot follow some simple basics of the law. Gano ge mawulire. Is it in order for the law to come here to that any government in my presence as a leader of government are against without evidence?
buli ssaawa tukutusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo. Tubagulizeko ku 014 27 29 55 CBS FM ey'obujjajja. Kabaka Birthday Run ekomyewo nga mpitirivu ey'omulundi guno yanjawulo nene y'amaanyi. Kabaka Birthday Run eriwo nga mukaga Aprili 2025 tusimbula ssaawa emu ey'okumakya mu Lubiri e Mengo. Onoowulira tujja okuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Ku luno tudduka olw'omulimu gw'okutaasa omwana omuwala obutakwatibwa bulwadde bwa siriimu ng'abasajja ffe basaale. Gula kiitiyo egula emitwalo 2 zokka egirako akafulaano akasawo n'akacupa ate gigule kati tolinda. Genda ogule kiitiyo ku Majestic Brands Limited on Kulanga Mengo ku maduuka ga Airtel mu paaka empya Benichwanuka ne ku Tobani Center, I&M Bank Kingdom Mall ne William Street, Officer Daily Monitor ewampeewo, Officer New Vision ne Bukedde olupapula, Fabulous Freeman Hypermarket ku New Park Mall. Kabaka Birthday Run 2025 wulira abataddemu amajja. Airtel Uganda, Unite, I&M Bank, UNICEF, BBS Telefina, Chabasa Pharma, Uganda AIDS Commission, Ministry of Health, Nirvana Water, Daily Monitor, Bukedde olupapula ne New Vision, Obwakabaka bwa Buganda, Vac Advertising ne Majestic Brands. Gwe Jose, guli meka. Naye naawe neera data akuweddeko. Mani okimanyi nyina wifi ew'obwerere naye jjo neiba wange yahakinze intaneti wange n'alaba TV gwe get smarter ne data okuva mu Airtel. Get smarter with data ne Airtel. Nyiga star munnoti *2 weekennenya ensomesa yaffe ekusobozesa okubeera ng'oyungiddwa okumala ekiseera. Airtel, a reason to imagine. 88 katonyeze 8 CBS FM. Tukomeyo ku mukutu 88 katonyeze 8 yona gisinzira okuliza nkwebaza nnyo oleka ndi oli ku mukutu sidi kitongole kyabadde kituwa amusanya mango sozi yadde ino muzina lone ate yana akasimu kakwata migadde nkulomedde mukitegera muti ebuvuma ekisooka ino ebintu byetanga byandiise nga sibitegedde singa kyali mu kifo kino kyendimu. Entegeera yange yandibaye terina njawulo naye muntu wa bulijjo. Esooka tulina okukaanya nti UEB eyavaawo mu 2004 newaddawo umeme. Endagaano yali mbi nnyo otunula endagaano n'ebibonerezo mbi nnyo bibateeka mu ndagaano mbi nnyo singa temukola kino tujja bakoleku kugamba spirit n'omutima mwe yakolebwa. Twalinga nti Uganda teyakiikirirwa, twalinga nti bagitukolera nga tetutaddeeko mukono. Kati kino si kipya era waliwo kulabedde adabuuza abaminisita baaliwa geno kuba recently waliwo looni gyetwagaana Niva chairperson wa Committee ya National Economy. Era kuno okusaba kwajja muki mu committee ya parliament yakuweereza. Nga baagala okwewola ku Manerenda e Kenya nti Amarogo. Naye minister ngani yewolawa government yewola ku muntu waliwo Manerenda waliwo abamwitarenja tugende katono nnyo. Yes. Government transaction advisor yewola ku muntu ng'eri Manerenda. oli Manerenda. Yes, Uganda tusikwe yembeera andikati Uganda eriko yembeera yewola ku muntu naye nga sente zetwogerako ki nga nyingi. Kakati minisita n'akireeta ffe mu kugezaako tuba tulina obudde ffe mu kugezaako okwekennenya empapula zonna tugamba minisita no it was $500 million omuntu ng'azirina ye yamanya ababatisa nabo n'akola ki abantu abasinga baida abawola baba tebalina ssente bawola z'abalala. Kakati ne tugamba minisita no minisita naye waategeera n'agamba muntaasizza era ne tugenda fulo ya parliament ne tukigaana ne minisita n'akikiriza. Nalabako era omulundi omulala looni yajja ku fulo ya parliament ne bagiweza mu komiti yaffe. Honorable Kasaija Matia najja tumuyita nti olina okupresentinga looni eno officially mumateeka nga mupala mu komiti ng'emaze omala ogyeta mu parliament ate minisita alina okujja gifendinga mufula tumugamba naye naatuuka nagamba looni eno yajja etya
atenga ku floor yateekebwako Minister wa Finance naye kwegamba nga n'abakugu bama Minister byalina okuleeta ne babimuleetera nga kumpi atuusaawo floor ne batandika nga kintu kiri koda paper ogenda okulaba nga fayiro baziddusa bagituusize waani wa Minister n'asoma ekintu wali bayise wali next item ne basoma motion for government to borrow katengo ona alina wano so nakipresentinga kakati feli ne tutunukuba mu tochi committee era singa tebabizanga eyo nga biyitirawo wennyini I'm telling you kyali bali soka n'okusoboka omuntu okuleeta motion etunda eggwanga naffe abalimu ne tutunda nga tumanyi tuli mu kutunda ki gwanga nobeera nga headmaster gwemmanyi waliwo headmaster abasomesa baali bamukowa ku ssomero ne bakolagana ne secretary nawandika ebbaluwa eresigninga awandika ebbaluwa eresigninga nga bamumanyi simusomi wa biwandiiko baluwa eresigninga ne bagimutera ku meeza headmaster n'agisigninga nga resigninga nga ye tamanyi oba bamumanyi simusomi waki wa biwandiiko kati baba abaali awo nga bapostinze headmaster omupya ate nze walisigning resigning akoga baluwa yino ministry nga ya signing kakati spirit after sina spirit naye omutima ogw'okusoma ebyowandiiko ekituufu kiri nti gwatukendera wano mu ggwanga abantu bedda nababayo ne mu masomero omuntu yasomanga novel olunaku lumu kakati olwaleero ono asoma novel eno ali ku WhatsApp obudde bwa WhatsApp bungi okusinga era kati olwaleero nabaana basoma literature abasomanga ne novels ebbiri olunaku era asomako pages ennya kakati naffe ng'ababaka ba parliament n'abakulembeze wonna mu bifo ebyenjawulo abantu bakyasoma biwandiiko nsomye okusazaamu eno komiti yatudde ku kino kakati komiti yatuula kati government kakati government bwe yaleeta okusaba kuno mu parliament kwasooka bakuweereza mu komiti na $190 million $1,900,000 kati $1,900,000 nsente zatandikira mu $235 omwemezi yali akootiza kakati office ya auditor general nga talina bukugu bukola audit mu company nga umeme ebintu byerina ntegafe tunakola tutya audit mu waya nga talina bukugu obwo mu transformer kati ne babeerako company ey'omu America gye baleeta nga auditor general agamba nti kuba obuyinza nti n'obukugu etuyambeko ngawo contracting out tuyambeko kati oli mu draft report yaga nti ziyinza kubeera mu 19 meja investing n'amasannyalaze abantu bakyaganywa kubaago etoolako kukendeeza kuki ku bbanja kakati ministry egenda okuleeta okusaba okwo mu parliament $190 million jukira twamala okuyisa mu supplementary by then auditor general figure yali akola ki alina kakati bagenda okuleeta nga bagenze bagatiriza bagenze bato byakugatta toolako ono gundi sebonya anywenda amasannyalaze buli lwoganywe waka kolo lunaku waliwo zosasula biru ekola ki ekendeera biru umemeze ebanja kuba ku ezo zosasula waliwo ezikola ki zetwalako kakati netugenda okukola report nga batugambye nti era Regulatory Authority ngegambye nti latest update ya $1,000,000 netugenda netugamba parliament nti kyandibadde kirungi tulinde auditor general naye twamusinka natugamba nti mumpe mu wiiki emu nja kuba maliriza okukola ki omulimu guno tumanye figure entuufu nga ffe twagala kuyisa 19 kakati abantu abakola endagaano eri abamu bayinza okuba bakyali balamu era bakyagiganyulwamu
bonga baletera gavumenti n'okuteekawo embeera kandi bannange bwe tutakola leero ate ze tugenda osasula nnyo penalty nnyo nnyingi n'okusinga ze mwagala okola twali mu kizikiza. Yes, actually no nawano ennaku zino sebo ekizikiza ne kitandikako seba musinyizi gavudengako nogamba nga kabadde tegavaako nga umeme tennagira kakati fene komiti era njaga kuwulira nti takanya komiti ne tuyisa ripooti nga ffe tuganya okuyisa $1,900,000 nga tugamba nti figa betwagamba omuwendo kulinda omuwendo ogunaava guvudde mu auditor general kuba yali yatusaba lwakubiri olwa wiiki eno omuwendo ne gukola ki ziri zaali 127 museera yali provisional n'afuluma 118 ekyo kye twali tukola ki naye ekirungi ekirungi mu kuyisa tetwagamba nti naye kati nawanolaba obuzibu bwe buli ripooti yaffe era ngaobaolya nti omubaka omu ya movinga motion ekasuka ripooti yaffe edebbali ku floor era bamutwanyiiga because era neyisa question yali nti okuyisa kuba yandibadde nti motion okuyisa report kakati oli wamala okusuula report yaffe motion yali isooka report esuulibwe ebbali ne $1,000,000 $19,300 ziyite kakati nekitunyiiza ekituufu kuba twali tulowooza nti twali tukola kyali mu good spirit sirwakuba abamu ne batandika n'okugamba abo bakolagana ne umeme olaba batekawo n'embeera bakolagana ne umeme tebagala ne mutandika okuwulira waliwo abantu abali batayagala umeme egende nayamba which spirit kakati ebyo biri mu parliament. Yes, so gundi neeyita n'ekikulu kya byonna sente zino zirina okugenda balance alina okugenda mu consolidated fund because nazino zonna nga zeeweereddwa Stanbic teziweereza umeme Stanbic 19 yakiweereza into ya finance Bank of Uganda kakati Bank of Uganda Ministry of Finance yewa instruction Bank of Uganda sasula company eno yaliwo batandika company ya umeme company yatandika mu 20 teyaliyo batandika mu South Africa yaliyo naye erinnya umeme eri terikolaki wano different companies different countries countries amawanga ag'enjawulo kakati ojasanga ye Tanzania bayinza ogiyita erinnya ki eddala kati ffe yawane waffe bagiwa linnya yaki konsoti yawulanya linnya yaki ya Kiswahili naye tekyewunyisa nnyo kuba tuli mu East Africa kinewunyisa kubanga kuba tuli mu East Africa so kati kugumya abantu esooka abantu bamanye nti parliament naffe obukiiko bwa parliament bukola kuba singa tetwateekamu ekyo nti as approved by abantu kyandibere kigenze so kati awo nolwekyo esente ziri mu consolidated fund bano babasasulako then tebandi bawadde 4 wandibadde ng'owidde bawadde 7 8 kuba 19 zigenda mu 7 kati nakino kirungi abantu betaka okumanya sente muwa umeme lwaki kakati umeme twatuziganyiza bagende asatu mulumu kati umeme gavumenti ebali terina bwe tuyisa embalira y'eggwanga temubadde nga mu sente teno budget enaakola mu umeme kakati bino wires biki umeme nga mu ndagaano gye baakola eyali etaali nnungi nga ejjako investment era waliwo bintu bibiri mwe muli kakiiko ki ekidda ku bantu babiri abadde abakozi ba umeme naffe abalinayo emigabo abaali abakozi ba umeme sagala kukuwa assurance abaali abakozi ba umeme abamu balina okugenda because umeme nabo balina omanyi ng'oleeta abantu bo nga sente zizizo sente expense nayo negenda kugenda osobola
kwepo tata wangu olumu yangamba we yali mu Uganda Airline nangamba yali nanga abakozi batamanyi we bakola nayenga baba wandisa gundi yawereza omuntu nga abakozi basinga aba customer so kakati ba just ejo kyogera ko kyennyini nakati kyekiriyo mu civil aviation so by then honorable to mazini so kakati abakozi abamu definitely balina okulozinga si ab'emigabo gambye kati obera likuba bera kitwali tubuuza nga ku kintu kati nze ndio Biden ndio mu shareholders nange ni shareholder ne batugambye meeting ejja kubeera mu May kati mu meeting gabakadde balasa n'abakulu nga shareholder actually bagamba goina conflict of interest meeting waliwo abantu mwalimu n'omulala nga tulimu aba noli naga nange ni shareholder ugamba kati waliwo ne bannaffe abalala abagula emigabo tuwulira kampuni eno twagala manyi ku zino ezigira abagula emigabo balinako mmeka kuba bino bantu be balina okufuna abakola kale nagamba oyo yangamba eyakugweza omugabo omumanyi mugende mukola ki so kati NSSF egenda kukola ki kuba badisingamu okuba n'emigabo no but naye NSSF baziteeka zikola amagoba so nze ndowooza nti kati kyekiddako kuba umeme tebagimazeeyo kosi teyaweddeyo naye kyekiddako kanzigimteyo ima kakati ogenze ku ssimu nakubuuza nti umeme kya Luswayiri nenkuba ennimi ziboogera South Africa ani ono nanyini umeme atuumera erinnya kakati awo ngina kutuuka kwekyo nenjagala abantu akatandikirwako umeme kigamba nti Uganda's main electrical distributor bebasinga okusaasanya musanze mu Uganda bakitandika mu 2024 as a private company nga company yabwe nannyini private company and became public company in 2012 mu 2012 ne bagifuula ndoza mmedi wagwiramu emigabo n'emigadde with its electricity distribution concession effective from March 1st 25 batandika nga lumu ttaano naye kyensinga okwagala kiri wano kigambye nti bagitandika mu Uganda mu 2024 when the government of Uganda leased the Uganda Electricity Distribution Company Limited to a consortium belonging to Grobleg, 56%, a subsidiary of Commonwealth Development Corporation of the United Kingdom, and ESCOM of South Africa, 44%. Abo tebaliko kati bano bayinza okuba baluma ku bino ebibiri kati ekibuuzo kinene kyekigamba nti ani atuuma erinnya kubanga ffenna tutuuma amannya teri muntu atuuma linnya ng'alijja mu bbanga wateekwa kubaako wakikola ki wakijje bw'obuuza lukyamuzi oyo lwaki bamutuuma lukyamuzi jagenda okunonooza ebyo ngaaliwo jjajjaawe eba yali amufaanana jjajjaawe yali omuyizi bwe bityo kati buli lwonoonyereza kampuni eziraninga ebintu bya Uganda ezisinga ziri mu bannayuganda bangi abatayingiranga mu bwe mwayingira naye tebamanya kati waliwo n'ekibuuzo oyinza n'okubuuza olwaleero bino byowulira ebigu by'abantu ku baliraanwa abantu waliwo teera enyenderanyi egyensula yaani bateekamu essente kampani zino zemulaba bagenda bateekamu essente zaki amafuta byeboogerako ebyo byonna CBS FM. Lowooza ku musingi gwowadde omwana wo mu byenjigiriza. Mityana Standard SS Kagavu litambulira ku kalikulamu empya. Abayizi b'eriisaako mibuuzo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga balina science lab k'okumya amaaso, library ya mutindo nnyo, batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga, okufumba, obulimi n'obulunzi, ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD, ebisulo n'endya byonna matabuta. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka. Essimu 0753
88 noti 3 oba noti 772 85 28 58 ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. Mama Nalongo nga bulijjo leeta akatogo. Kale ssebo. Ebipya okuva ku East African Crude Pipeline Project. Okuzimba omudumu kwatandise ku kilometers. Bannange, okuzimba omudumu kwatandise dda. Mama Nalongo akatogo soko kaleke. Kansoke nziruka wano ku mudumu malo okwefunira omulimu katikati. Emmere weeri ku ssowaani sooka oli. Gwe towulidde naawe. Eri waliyo emirimu. Ate sisobola kukkiriza kusubwa mu kisago. Sooka okirowoozeeko kimera nga tonnaba ggenda. Ate nina kulowooza ku ki? Kimera naawe. Okimanyi nti emirimu egimu girina emitendera. Mitendera ki? Ku mirimu egiteetaagisa bukumu emirimu girangibwa nga bayise mu kiyise wammwe wa LC esooka oba kumbawo kubalangira ku kitebe kya LC esooka era giweebwa batuuze ba bitundu ebyo byokka omudumu we guyita ebyaddala. Emirimu egyo baagiteeka mu mawulire kubanga gy'abaasoma kati oba ogenda tandikira waggwe Kizito wa watufu wadde yagala okugenda. Nkitegedde. Mama Nalongo leeta akatogo kange. Kituufu fuba nnyo okukakasa nti ofunye amawulire amatuufu. Emirimu gyonna ku East African Crude Oil Pipeline Project gifunibwa ng'oyise mu mitendera emituufu. Kozesa amakubo amatuufu okufuna omulimu. Kyalira ekibanja kyaffe www.ecop.com oba tuukirira omukiise wo ku lukiiko lwa LC esooka akuwa ebisingawo. Obubaka buno bukutuusibwako ECOP, Unlocking East Africa's Potential. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka kitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 atoba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka 88 katonyize 8 CBS FM. Togeza okuva awaka nga tulidde ku Prestige Margarine. Prestige Margarine ono ajudde ebirungo naddala vitamin omuli vitamin A, D, E ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana ba Prestige Margarine bawumirwa omugaati alina okukula bakule bulungi nga balamu ate nga bagezi. Amasavu mu Prestige matono ddala kino kiyamba omutima gwo okukula nga mulamu mu ngeri y'emu. Osobola omukozesa kufumba chapati fabali mu kisiibo eza futali chapati za daaku gula endobo yo gula baketi yo bamutunda Prestige mu grams 25 grams 5 kile namba ne bucket ayina emikolo kozesa Prestige ono okufumba ebintu abantu bawumirwe kye balya kubanga bye balya banabizamu obulamu. Prestige ali matunzo gonna. Eggwaniro ly'omugongo tukwanjulira abajjanjabi b'omugongo. Abantu fefe mwenna tubategeeza ntuleese enzijanjaba empya era ey'omulembe eri abo bonna abalwadde b'omugongo ng'amagumba discs gasesetuka ne ganyinga nerves obanga n'omugongo okuluma waki stroke yakkuba tukutereeza n'omugejjo ogezze nnyo mu banno nekyera tukikola kitukikolako mujje tubajjanjabe muwone ddala ku ssente entono. Tukola therapy treatment massage wamuna kugyeka kyetuyita home care treatment nga tukujjanjabira waka obukukutu olina ate enjijja twaze nayo mpya. Tusangibwa Kawempe ku 5 kulina na Equity Bank maaso ga katale Kawempe ku 5. Tuli ku simu 075M 19 3300 oba mwita Lugonvu 075M 19 3300 wa 0764 51 58 Imam Kasozi muzina nkomezawo. Kakati eri nga tuvuddeyo tokola nkugambye amannya gano ekyatumisa umeme muteekwa okuba mulimu abantu abali loko naye baasirikirwa ate oba olya singa obunene nolwekyo ebintu by'eggwanga lino byonna bigenze byetoloola bwe bityo mu bintu bingi. Nagamba Medi nze ndi muyizi wa philosophy. Yes, sir. Naye mu philosophy waliwo pepa bayita logic.
kati gyendagala okuyingiza mu kino onnyonnyoke lwaki tuli mu kino era neokukaba kuli kwe badde bagamba nti ani yakola endagaano eno bagikola mu bugenderevu nga bakimanyi nti bano bwe baba bagenda olw'emivuyo egiyinza okuddirira fe ekyaffe tukigabane mu advansi nze sente ezo zemuwulira 2 19 18 4 meka 8 7 otegedde kati owa logic akugamba logic nti buli lwobeera ne false premise bw'ozimbira ku kintu omusingi nga mufu statement eddako naye ebeera false ne conclusion ebeera ki ebeera nfu byebino byakugambye twabadde awo baleeta kati ate ne general yali badde agolde ensonga nti kino kyali kifu kati bwe kiba kyafa tusobola okukiramusa olw'okubanga bannyini bintu bino abasinga obungi betategeera nga bwola kampuni ezisinga eziri wano mu Uganda ezikola emirimu ddala eminene emabega eyo waliwo omuntu agikola nti ono yaani nti Imam Kasozi naye Imam Kasozi nga front kati bweba nti Imam Kasozi nga media agamba Imam Kasozi nze nsereko ekiwulidde nga Ssebunya agamba nti Imam Kasozi nze Ssebunya katugenda okugatagatta eno yono yabasawasengawo ono kojja mamawo ono kojja inaga nti tubireke naye enkomerero nekifa lwaki twazimbira ku kikya era tugenda kusanga obuzibu bunene kati obwedde kati tugamba ogobadde oyogera bakozi noyogera kuba emigabo naye waliwo abantu bebayisa amasannyalaze mu ttaka lyabwe mu bibanja byabwe ne bagira abayina obukonge baabo bali kuki bwa bumeme ekegedde saabutegedde nti kino kyetugenda okwogerako naye mu nsawo yange muno munyinamu nsobola n'okukulaga nyinamu obukonge mu nsawo yange muno nyinamu naye nakyambudde butanze na nsawo yange naye nga simenti tugenda kutambula nekyokwogera nesimanyi naye kakati abo bo bali kuki kati ebyo byonna byebizibu ebinene okutuusa nga tusoose ne tutegeera ani nannyini kintu naye bwe tugenda ku bino ebibiri byensonye byebiri obudde bakugamba nti omusango ogenda London kubanga nannyini migabo egisinga obungi we London Eskom we South Africa ayina 4 oli ayina 5 mu mateeka ga companies omuntu bwaweza 51 ayinza okusalirawo gwe yadde 89 ye nga ayina 51 okudda waggulu kuba gwe bayita majority shareholder kati naye ba majority abeba ddala Eskom ye Eskom eri endala yeyo Globotech yeyo oba Globotech omwana wa Imam Kasozi naye nga Imam Kasozi tebamwogeddeeko kati obuzibu obunene we buli kuno okutya kwe tulina lwaki tutya ng'ate tugamba nti abantu bakuguka tulina abakugu abantu tulina experience ekyokubiri njagala kwebuuza omuntu gwe twakola naye endagaano ng'agenda kukola emyaka 20 lwaki tugamba nti bw'anaaba agenda ate tumusasule tusasula ki kyembuuza nti ekyokubiri bw'abadde akuŋŋaanya essente batugambye wano nti 2 ku 100 galeka kadde kagendamu buki butereevu kakati agwo 2 ku 100 kiki yakola losi kyetumusasuza kino oba twamuforcinga twamuwaliriza ye bannange omulimu omunene ogufaanana bwe gutyo honale bagambye baguwina ku 9 kiki ekyali ekigendererwa kubanga buli kintu ebintu ebinene bwe biti bitwala obudde kyova olaba omwana omutu gwafa ssaawa 2 ssaawa 3 tumuziika taliiko bibuuzo mmedi bwafa ssaawa 2 batanoga nti
medi twabene tumuzika engeri gyali musiramu naye ate yakolanga ne Lukyamuzi yewunguddeko ekindi yakolanga nani oliani injiniawo Sembajjo nti babalinde ate ne Medi yali azadde abaana ne bakula bagenda gundi omu ku baana ayimye eri n'agamba temuziika kitange okutuusa nga akoze ki n'amalawo awo wiiki namba nga balinda kumwana tekibeerawo naye kati nekintu ekifaanana bwe kitu lwaki tutwalanga abagenda okuziika omwana omuto eyafudde ku ssaawa 2 tumuziike ku 3 kyekitegeeza nti emabega w'ekintu kino waliyo ekinene katusuubire nti tebujja kuca ku makya nga tuga ntuzze wano okukola nga bwe tuliwo nga nti amasannyalaze gaagaana ekirungi mwina generata nga mujja kiteekawo nga ebitambula naye embeera esinga eri mu lukujjukujju olulimu balanze akalango kati bwe boogedde bino byonna ne bigaa nti oli afunako 2 nentandiko kubona badde omu kubabadde bagaa nti ngende nsasula amasannyalaze emyezi 3 balanze akalango wano wekali nkalinange Bulimba according to the minister yagambye Nankabirwa Honorable Minister Nankabirwa yangambye nti kya Bulimba ajja kuyisa nekyo gamba nti agenda kuyisa ddi olwaleero 29 bano bagenda kubalaza babadde bize nnyo era yagamba n'okukiteekanya ensonga eno nga gwali MP kyemuyita matters of national importance ekitabeerana ku ki teka full stop sokomalirize naye teka full stop kumbozi mbadde mubuuza nti kyebadayagala bamenye nti babadde bize issues of national importance zebulira mu parliament wakuwali kikuba teyeetaaga kuba nti ebadde kuki oda pepe oli oluyimirira ngaagikubawo ng'etambula muno mwekyali badde kigwa naye obuzibu bwetugenda okusanga Medi nti obukuusa bwe tutambuliddemu n'obulimba ku bintu ebisinga obungi byebitutuusa ku bino era gyetuvudde eri mu mazzi bwebadde oyogerako ekireeta amazzi kimanyikiddwa era nsanyukidde nnyo Migadde wano ng'akyogeredde ddala nti nkuba ya politics kandi na bino byonnyininyini nekiresa empapula bwe batyo n'okutuuka okwolaba kwonna okuliwo ngawazi ku mwana omuto nabano baetonajendo bibadde mubabulemingira bwereere ate n'agamba guno omulimu gwani gwa Imamu Kasozi Imamu Emanga oyo nti bonna abasaayo bakolaki yeyaguleese bwona ayogera olina obuzibu nga basirika byebizibu byeggwanga kakati kubanga jo nafunye omukisa nenjogerako ne onabo Nankabirwa kanoni doctor nangamba nti onkubidde nakava ku mirimu era ndi musanyufu nti umeme tugisasudde kuba tubadde ku bunkenke olwa processes olw'emitendera emingi nga mu Imamu Kasozi yagambye nti beewe ennaku 9 zokka mu ndagaano nga bagifuna bali bagezi nabo ne baga nti tubataddewo ennaku 9 naye okimanyi lwaki endagaano eno yali bwetyo baali abakoze kampuni umeme nga baagala okufuna emyaka 2 bamale bafuna n'emirala 2 kwa ku kampani zonna kiba kizibu nnyo okugamba nti mpaliizi ya myaka 2 olaba n'omuntu wabulijjo asaba myaka 49 so kampuni byonna bye yakola yali eyagala myaka egisukka mu 2 akati buno obukwakulizo bwe yassaawo era bwe tugamba nti bubi era bwali bubi baabukola kigenderere nti gavumenti eremererwe
bakomyewo nate mulonki gye batuumye damusule Masaka mukusubula Dubai ne mukusaabaza Kago bakuguliddewo office enaakwasaganya bya shipping ku mazzi era nga office eno yesookedde ddala mu bya shipping ku mazzi ne ku nnyonyi e Masaka tusobola okujja mulonki eno damusule Masaka mukusubula Dubai Mizigo Africa nzima tulibakubeera ku Hotel Boulevard e Masaka nga 27 ogwokusatu 2025 luliba lwa mukaaga oba kubeera David Ketright ku simu eno plus 971 52 98 46 058 beba Sifco go tonight oba Sifco gwe Jose guli meka 90% naye naawe neera data akuweddeko mani okimanyi na wifi ow'obwerere naye Juniba wange yahakinze internet wange n'alaba TV gwe get smarter ne data okuva mu Airtel get smarter with data ne Airtel mukasitime noti stabili hashe wekenenye ensomesa yaffe ekusobozesa okubeera ng'oyungiddwa okumala ekiseera Airtel a reason to imagine. abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gwe masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuba ku 0753 55 372 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Valley Theatre ekuleetedde nate ba Riverside Pals n'omuzannyo semazannyo sewatti olw'okujjukira omugavendugwa okutandika ku EDL Fitri paka ku Easter Monday endaga za Valley Theatre eza bulijjo gutendekeddwa Mariam Ndagire ne guzannyibwa bakafulumali ab'omugavendugwa omuli Halima Namakula Kasaga Kiyimba Eva Kiwewesi Florence Yiga Anna Lwanga Sala Kagabane Irene Munyenga Jennifer Nakamate Mawanda Wakabu Salongo Wadda Habatu Nsubuga Sali Damascus wa CBS n'abalala bangi ebisale emitwalo 2 VIP emitwalo 5 ne VVIP emitwalo 10 tiketi yo esobola n'okuwangula ebirabo sewati ogwaba Riverside Pals mu Valley Theatre okutandika ku Eid al-Fitr insha Allah bawagidwa BBS Telefina ne CBS radio y'obujjajja 88 katunyize 8 CBS FM. Robert kibirigise bunya kati mbadde nkugamba nti abakola lo kimanyi bulungi concession tusoma haddemu bujja baweesa ekisanje ekyokubiri era ne baleega nga bugamba nti gye baziregera sizikola ki yezivugira ne bassaamu n'akakwakuli transition n'ebeera ennaku 9 nga gavumenti erina okunoonya ssente esasula umeme esasula lwaki nti temazeeyo kwesasula ng'etambula webadde teekamu ssente nyingi terina kufiirwa kakati ekyokubiri ntali tulina okubanga tunoonya ssente zetuteeka mu kampuni egenda okukola eya Uganda tulina oginoonyeza budget twewole ssente UEDCL tulina oginoonyeza ssente kubanga kampani ya umeme wakati oba UEDCL is a going concern tegenda kuyimirira egenda kubeera nga transformer zikuba nga abasaba amasanyalaze basaba abazimba flat bazimbe bagala byonna bibeerewo bagala transformer bagala waya n'ebirala byonna akati tulina okunoonya ne bamanya nti mu kupapa gavumenti ejagamba umeme yongereyo emyaka 10 so babiteekamu babigendere ekyokubiri nti figures zino zetuwulira 235 umeme zegamba 19 parliament negamba tulowooza Solicitor General yagamba tulowooza akati Auditor General najja ekirungi ku luno waliwo ekitongole parliament yesize negamba nti katukozese waffe atubuulire figa ali Newton yani Auditor General Edward naye takikumi mmeka 14 naye era kiteeka okuba nga ne Auditor General naye alowooza nti 14 era tujja kuzongerako kuba bajja genda mu kye bayita reconciliation otaddemu mmeka mirimu kije wagamba okola wagikola so waliwo ebibadde bikyatambula kuba mumina buli kati era transformer senge kuba kati
era ebekola ki ebesasulwa byeteekamu kati olwaleero n'enkya ejja ku maaliro ejja okumala okuteekamu byayo byebakyakola so nze ndowooza nti batugamba aba era nti waliwo bitali ku ezo naye tebirina kusukka $10 million banaaba bakolaki obulala obujja okweyongeramu n'ekyokubiri Dr. Nanka bakyangambye nti sente zebeewoze ezo gavumenti yazeewoze okwewola kulala n'okusasula kuki kulala beewoze sente ezo ziri mu gavumenti kati basasulako otajjeno zeyabagambye basasule nga balinda okukola reconciliation ekyokubiri bannayuganda kyebalina okumanya nti kampuni eno kati edda mu mikono gyabwe sente ze tubadde tusasula umeme oba ebadde zitwala bweru batugambye nannyini ye Globeleke ne Escom kati ndowooza Globeleke ye main stakeholder shareholder kati sente zibadde zifuluma bweru ati sente zigenda kuba nga zetusasula mu masannyalaze zisigala mu Uganda ekyo kirungi nnyo tetugenda kufiirwa foreign exchange kati mutwala bweru naye bannayuganda balina okwematira nokakasa abwesigala mu Uganda sebo garanti tujja kuzikozesa kuba zetusasula mu musolo ziregawo ffe nnyini bannayuganda abakola amasannyalaze ffe tulina okukola omulimu omulungi tugambe nti umeme egenze enaffe Uganda tubisokola obuzibu palamenti y'omusanvu palamenti y'omusanvu alirewo saagiriimu nenyiza Museveni n'ey'omunaana mwaleta enzikiza Museveni n'ayomba palamenti eno Museveni n'ayomba yingira 28 kanzije katono wegaana ebaze mwami migadde wena alimu naye ate ine biwabiraba okusinga abalala wadde nga wena alimu naye nga nkwebaza kintu ekyo naye mugadde yakubuzaamu nganze luba okuteeka nga wekuli nanyini umeme egenda okuteeka nga wekuli yatiba nga te nanyini yene egenda okujja endala ezo fayini egenda okuweebwa enaaliwo era nga yagenda okumuddira nono bala ajja ate naye nga lwakyo yali mukigenda lwakyo yali mukijja ekyo tuwekuli nga kona awadde ddyo nga ojja wano oteka wano ebikafuna byammwe sebo webali kuweereza ggwanga Uganda webali kuwuliriza kwe tuli ku y'obujjajja we balina kuleeta abakungu abo honorable ensonga bazirunganiza bulungi President wa Plain Soja mu ggwanga Uganda Taata John ndi mwogezi wa Minister Patrice Namuganza bagira President Museveni okutali musango naye tuli mu kaaba maziga era wonyogera media essaawa eno ffe tuli ku manda twazzeeyo ku nkola yaffe ey'amanda kubanga amasannyalaze tukyagenda kati tugalabako bulabiga myansa bumyansa aza amaanyi ye contract yoga nti olya nze kyemmanyi mu lulimi lwa contract ye contract bweggwako ate mba nkyakulirira ki era nja kwebaza abaka benaali aba mu paalamenti anaaliyo mbaka Charles Tebandike w'ebbaali ng'abula nakugwa sipiika mbula bamugamba nti sente zino kuba umeme nawulidde egamba eyagala obuwumbi 8 ate bo bayisiza 7 tababazizi wa gavumenti agamba 4 tukwate kaani Mami Medi nkulamusiza gala ombofunze amanya yaza promota tamale ensonga yange eriemu Medi nzize nkusabye contract zimba masengeri naye mu kuzimba masengeri akandi amukyaka wairo akagamba ati masengere wennemanga olina okundiyirira sente zange nze ngennemye kikimo Medi ekintu ekirala tulina baminisita betwetaaga okukyusa ojjukira minisita Kasaija uyakola endagaano eya finance tugenda okukakasanga bannayuganda balina okufiirwa tugenda okubuuza Kasaija tetumugamba eno mukuze mukikoze kyaki n'atugamba nze bannange ebiragali bingi contract esagisoma Imam tusibule njagala okumaliriza nga nebaza mwena babaddeko n'okwebaza obwakabaka bwa Buganda obwateekawo rediyo eno ekituyambako okutuusa amaloboozi eri abantu oba oli awo abantu ebeetegekera embeera eziddako njagala okwagaliza mwenna ayidi ennungi ebyakalabikako biraga nti
ya Monday ninakala byefunye wano Saudi Arabia nolecho sekanti omwezi ugenda kuboneka saawa nga 2 ez'ekiro kati bwe baguzesaako 2 ez'ekiro buba buyingidde mugunira omwezi okuzaalibwa gye gutondebwa bagamba abasayansi saawa nga 2 ez'ekiro kati nolwekyo guba guyise ku budde bwenkolaki kyeba bagamba nti idi yakumande naye ebisibi byenkomeredde munabuvuma njagala kwebaza abadde bawuliriza wali omukwano gwagala ennyo bamuyita Nelson Ssenyonga wembeera kuno wevumandabirayo medio n'omukutu nkatajja na byennyanja anti nabyoli kyennyanja ngendo kireeta n'emikutu ebiri waliwo fano gyaga bali ku friends obulabe migadde badde bastreaminga live n'abali ku buvuma telefina tulinayo neriri telefina naye nga yakubizindira kale so mwebali kuwiriza tubagaliza idi ennungi tubagaliza idi ennungi temushamukanya ati nemuyitawo mwandikomi ne fees z'abaana nemuzeerabira twagaliza idi ennungi ate ndowooza twagalize abantu abali mu bifo ebiri wansi gye tugambye mugotteko enkuba bwetandika weekume mangu nnyo tolinda ate mwana mumanye waali manye mwana wo waali ngenkuba etandise ngokimanyi gyosula amataba gatero mukoka atera okuyitayo mwebale nnyo mwebale ddala